go taata ekyayo olwaleero mukwano nga tuzze ng'abaana mukwano gwange ssebo laba nga twetaaga gwe ssebo tuzze kunoonya gwe kitange tetuzze kunoonya byansi mukwano gwange taata kyetuva tuyimusa erinnya lyo nga tusukulumya erinnya lyo kitange gwe katonda ataggwawo mukwano gwange taata yogera mu kigambo kyo tisire balekanga bamulekwa naye ndibawo omwoyo omutukuvu ye mubeeza atabulengawo mu kulaba ennaku ayo omwoyo wa mukama taata tukwaniriza mu bulamu bwaffe tukwaniriza masekati gaffe taata jangu omamira ekibiina twaniriza okubeerawo olwaleero mukwano gwange taata leka ekigambo kyengenda okuwulira mukwano gwange ebeera emmere namu mukwano gwange esumulula abantu bomukwano gwange eyimusa abantu beera okukyusa emitima gyabwe n'emmeeme zaabwe mukama tutambule nga tutukudde mukwano gwange tutambulange tulongooseza tutuuke mu biro ebyokuwakalira mukwano gwange taata nga tutambudde nga tuli batukuvu ssebo taata omusumba omulungi nyaniriza okubeerawoko nzijjawo amagezi gange nzijjawo okukola okwange nyingizaawo okukolako mukwano gwange taata tuula ofuge mu kristu yesu taata mutusabidde nga twebaza amen. Okulindirira mukama naye olindiridde mukama omulindiridde otya? Haleluya. Mukama omulindiridde otya? Bikulako wamu nange mu Maako 13 otandikirewo. Peegi 29. Awo bwe yafuluma mu yeekaalu omu ku bayigiriza we n'amugamba nti, omuyigiriza, laba amayinja gano bwe gali n'enzimba eno bw'eri. Yesu n'amugamba nti, olaba enzimba eno ennene terirekebwa wano jjinja eriri ku jjinja eritalisuulibwa wansi. Bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni ng'ayolekedde yeekaalu, Peetero ne Yakobo ne Yokaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti, tubuulire ebyo biribaawo ddi? N'akabonero ki ak'ebyo nga bigenda okutuukirizibwa byonna? Yesu n'asooka okubagamba nti, mwekuume, omuntu yenna tabakyamyanga. Bangi balijja mu linnya lyange ne boogera nti nze nzuuyo, era balikyamya bangi. Awo bwe muwuliranga entalo n'entutumo ly'entalo temweraliikiriranga. Kibagwanira okubaawo naye enkomerero ng'ekyali, kubanga eggwanga lirirumba ggwanga linnaalyo n'obwakabaka bunnaabwo. Walibaawo ekikankano mu bifo bingi, walibaawo enjala. Ebyo lwe lubereberye olw'okulumwa. Naye mwekuume mwekka, kubanga balibawaayo mu nkiiko, mulikubirwa ne mu makuŋŋaaniro, era muliyimirira mu maaso g'abaamasaza ne bakabaka ku lwange okubeera abajulirwa mu bo. Haleluya. Mukama yeebazibwe olw'ebigambo ebyo. Kakati owooluganda omwana wa Katonda, buli kisi eyakkiriza n'ayatula erinnya lya Mukama, n'ayatula erinnya lya Yesu, manya oli mu lutalo. Buli eyakkiriza n'ogamba nti Yesu njatudde erinnya lyo, olugendo lw'obulokozi si lwangu, manya wayingira mu lutalo.